Abana bakwata video ngo ne family yo. Ebigambo ne biriyo kabitandika. Shami mu rujya tunako obusungu atuvuma labo mana bigaro bindi byayambadde binene bya Harry Potter. Shami, what happened to humanity? Omwana agayambala galubindi ekyabantu kati mulino kibanya. Galubindi azambadde okuva ku myezi 7 mpaka kati. Nina chance naliwa myaka 2. Waina chance. Nange nayambala ezo na tunabalanga batanga ba Harry Potter kusomero. Bili ebinene ebine wogenda okula. Ate kati wana abaana abato kwambala galubindi like ndoza kyali kibereyo munda. Omwana okubanga yambala galubindi kibereyo munda. Ng'abantu tebakikola kitebakiraba. So abana bali balina okujja mugondi ya Jayden. So like me, I was happy nti bajja mu charity yaje, then netumala netuvawo because that why tulina neje tugenda. Neda oyo no CEO mulamba wedduuka lino. Rageli Barani ya Biko Nantanda. Moino kogera ko gwa akutesimu yako yakudde binda bagambye mu ntandikwa. Assess yourself. CEO wedduuka lino era goli aliko Gibbs Bridals kubanga ayagala nnyo fashion. Atayagala nnyo kuva ku National Theatre. Yes, ayagala nnyo fashion, ayagala nnyo ebintu byokutula era asobola oyo agula ye Miniso, edduuka lya Miniso. Tugendayo n'agula lip gloss. Obuuza muntu mukyana. Lyeri abaana. Naye babera ku malls zokka. Baleta Miniso. Miniso. Aniyo nali Miniso. Abera ne lip gloss. Oyo mwana omuto. Yes. Oyo omwana alina confidence. Naffe fenyini bazadde we kyakate tugirina. Yali akyali mu top class ku ssomero lyabwe nga babeera ne functions ye MC. Niba manyo Uganda abana. Nziro ambuza mu Luzungu. Mbogera Luzungu. Nginyi ku nyumba ekaya. Nakulabye bagambye ogenda ku butango. Kyakuyisiza kitya? Shalo. Yategeera omuntu we. So Ragiba bamuyisizaamu eggaali. People are bad. Nange bavumanga Jayden. Nokola otya? Kulinga abaddewo. Wakiyitamu otya? Ngado Shamimu. Awale. Njagala ombude. Omwana afana kasene ne. Mwana ne akatwe. Kajukiranga Jayden eviza iza kutuka. Bavumanga Jayden nganji. Mama bimwe no bijukira. Waina account mu Mako Jayden akasinga okunsesa bamvumakomba ino mutwe gulinga ekigatto. Era kati naye tukanga ngamba ne Jayden akyawandoti. Kyasinga okusesa paka nakati ngera naye kingole kimazima. Otulaba tunamutunna n'ogamba omanyi yavudde n'omwana ngo tandika omuvuma. Kati omwana afaanana kya gwavuma abaana b'abalala. Kitegeera. Abantu olajja abana ebizibu n'agamba kano kankavume. Ebambi. Ate nga basinga abantu omuntu akusanga omuntu oba mubi abantu bagamba omwana we mubi. N'omuntu akusanga bana bali ku internet bajja kusiima kuba kati nze banvuma obutono ne banvuma ki. Oli kamagumba. Nenga bwento wendi. Kabo abalina amabina bagatuza ku board. No like abantu bakuvuma ne bakuma obuto kwanze nkuze ndi mutono era benasoma kubonna bonna. Nange banvuma obumpi obereyo bobiraba. Mumi ako eyo disability. Amane Katonda bwato we yakutonda. Kati bagala mbo ogendo otekemu amagumbo ya Owanvuye. Teba odigenda mu pain just because you want to prove to people mbo Biwanvuye wamma. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ojukiro chakaseera ke wali munoyo munonga mwakera ba. Gabalala bono balamya ntiyengo mulabanga malayika. Gamuweereza bu message obokumukumu mulina n'amannya ge mweyita. Wajakao. Mulina n'amannya ge mweyita. Ojukira obuwanzi bwe wamunyumiza nga n'oluusi tebulinayo.
akamuli akalungi ako n'omulonera nina kati koyimbyako mukwano nabalabye ne mami Jayden kuba gutandika so bwe gukula abantu bakutenda mpisa mbi naye bwe gubowa bwoba bugumiikiriza omukwano lubanga luyimba omukwano gunyuma bwe guba gutandika so bwe gukula kubanyo okubowamu naye bwe gubowa buba bugumiikiriza omukwano lubanga luyimba osegeera omukwano gubanga luyimba tuwulize ennyimba tugyemu amakulu tuli musikira kati byakyuse anka atukutemu njasama gye twasama ne maama gye ng'abantu bamaze okumpa omugambo bwe bati mu inbox yogerako ne Shalom yogerako n'omwana oyo yogerako ne Shalom asuse eŋŋamba zino message nga nnyingi yakoze eki nenoonya ndaba obaani gwe wavumye obaani leero gwe wazzeemu neŋŋamba waliwo eyaŋŋambye nno mutabani we ennaku zino alabika yava ku bantu bakola mu content takyayagala bamusiba alumba babe bamuliraanye ne babuuza omukulu yakoze eki paka we nazze okusiibuluka ewasula birungo we baŋŋambira nti walumbye omukazi bagamba yakugamba kakyani agamba nze ate mmanyi kyenva nkubuuza walumbye omukazi wo mbu wamufudde content era singa njagala mufuula content nandibadde bakuweereza are you in good terms with the wife we had good terms abalabye nga maama gye talina buzibu bwonna yate banna kuba ate oba leero wayogedde byakisiru ki ku mukazi abakazi si basanyufu naawe nalabye n'abasajja naabamu nga si basanyufu abasajja ng'obulamu bwa Shalom bakwatako nga bagamba waliwo omukazi eyaŋŋambye ne bannawe okusanga Shalom osangamu amalaalo tali nsanga because you are not at the same level nange nsaba simusanga omukazi atalina amagezi ataka ku business emukwatako kamba buli ekintu kimu you have to learn things what we give you is what we want you to know gomanya kyenkuwa kyenjagala gwolabe lakini nabyo omusajja alina kitte kino essimu mbi netekno simu non system aba alina kisimu ki kirimu enfuufu alinga asizeemu ekigo kya vaseline ku kamera ali mu kamera aza ku Shalom nyoko tebamwanjula kitaawo simwanjule amalo gajjajjawo si mazimbe oli ku Shalom oteesa Shalom musiru mukwano Shalom you will never be Shalom at any given point in life. Before you talk, first assess yourself. Gwengo omuntu ngenda kwogera ku Shalom, but am I worth to talk about Shalom? You should already talk about Shalom, then be sikugana, but assess yourself before you talk about Shalom. Shalom mwenkana. Waliwo abantu abogera ne mutani wange gye emyaka 2 akusinga. Nolabo oli atudde ali ku live. Shalom mukwano. Wakanda batunacho mani ku Shalom. And if my things fail to work out, my relationship with Mami Jayden, stand of your toge yakera muwasa. Katika nkubulire mukwano gwayogera. Mami Jayden ne wandeka utagenda kwagala. Mami Jayden ne muleka usigenda kwagala. Era sijja kwagala gwe. Era ngenda funa muntu mulala atavuma atajja mu kamera sida afuna gwe. Tunulire obulamu bwantu na so I want you to look at yourself. But I'm going to setting and musiru. And if I want to do content, I know how to do content. If Zubeda I come out and I say that is not a relationship with which is bigger than my mental health. Gonna kwate financial mukazi no chisawo. Obuzibuba bwani. What was the problem? By the way tukiriziganya nze nawe. Nange teri relationship. Teri yo. Teri friendship. Obuvumbo bwendimu. Eto change okera. Mental health yange ya bei kulu nnyo n'okusinga ekintu ekyakyo. Mental health. Yes, I won't deny my plaza. Gada bitabi ndinafanya ati kazi gwe couple. Ne sina no natwanya mama Jayden chwa wonna mugana ne ngamba nzimbye ennyumba. Egayaza. Nene ngenda muyitanga mugenyi. Kuba ennyumba si ye yange. Omusiru n'abuukira ekyo. Omukazi akubeereddewo yakola akantu ng'oli mukomera. Omukazi akubeereddewo biki. Lwaki ogenda muyitanga mugenyi? I can clarify. Shamim. Sizadde mukazi omu. Sizadde mukazi. Sizadde.
nazalo mwana ngandi ku campus ebya covid mumanyi it wasn't that love byali byagezesa nenzalo omwana osibo nangira no bwe kusatu mbobera mityana ku farm mbane mama wange mama yangasha ngendo zadde mbakaza abenjawulo wetaaga buli mukazi omuzimbire ennyumba ye wabeera nawe omalo bazi naye wezimbire ennyumba yo nga yiyo ngajibakaba yakola nga yange era ntidde mwana mu kamera ennyumba ye gayaza yange mama Jayden ngenda muyitanga mugenyi ne mami Aira ngenda muyitanga mugenyi mukula w'ennyumba eyo one mama Jayden ngowolereza njagala ogenda omunyonyereze ko funa akadde omukubire ku ssimu obonye munyumyemuko omukazi gwogera ka kusinga obugagga omukazi gwosasira shaza ka of 65 millions wow omukazi gwowolereza I can assure you she has 5 hectares of land in Kasanda Mitiana ika 5 zesuchimba kwenye mmanye ezintu abiri akusatu emitiana za mama je bwogamba musagala omukazi gwowolereza ngule gayaza ngula n'ekitolo nga mugamba oyagala nkuzimbirewa ne mulambuze ekitolo nangamba this is near airport nakiwoga etaka weriri mulimu n'ennyumba netugajiyingira ya mami Jayden naye yeno yiyo katika mulimu apartments unit mukaga zetuli mu kuzimba ati muyinza okugamba byetwogera twesoma bwesomi kankulero yawange akola ku nsonga atransferring ebintu atubulire mama je muliko yakoze ekyeki omukazi gwosasira mbushalo omutamwagala alina ettaka ennakiwoko tuli muzimba mu apartment unit mukaga gotoyina yadde toyijo sirina wadde apartment manya gange nangamba I want to be in Ntebe nimba okay eno ayagala kulira nnyonyi nga zibwa eno wange eggayazera nkiddamu ennyumba y'eggayaza yange n'abaana bange mami Jayden has her own land tuli muzimbamu kuko banya mukola kubo era ne kusande nabadde balina mukola kubo bali muri wa Polands mukyala wange asooka otwamumala dda nze na system buli mwana wawezo omwaka mugulira enti omwana wange asooka n'emyaka eki alina enti 5 Jayden alina enti 2 myaka eki and Jayden has land Kingdom Estates Jayden ye Kingdom that's his first name a business ya Jayden yes Kingdom Estates he has more than ikeswa ikasatu Jayden nga zabya apasindagano sibibanja gogamba musagala mama we woga Shalom yatomera njagala ndage kubyapa bya tobya wanyoko njagala ndage ebyapa just ngabira no muchaddondo wano kale ebyapa bitano nga tawo yabiwa nyoko gwayogera gwagamba shamutagala mama Jayden njagala onkwatire ye mmotoka bawo je yakuwa njagala mpe yente 2 kale mpe mbata nga bawo yakwemba mukazi mukubire mukazi akolage bank account ye she has a business she's doing laba fetu kya mujja tukuba senga ngamba ni business mami Jayden olwokuba mpalana ojja kujja okwe business y'omukazi she has a business she's doing well omukazi gwosasira akusinga obugagga Jayden is 2 years he pays more than 2.5 ku somero 2.5 tebabanja agenda kusawa nya kwenye sukulu fizo mako ogwedde bakyamukubanja ne report bagikwata ku somero tebagitanga eya thadi tatwanya omwana alita bagaba bugambi yalita kagenda asome naye oli ku mukazi gwoliko toyinza swaza mukazi bwotyo nyoka afumbidde emyaka 3 yeta swala hali ku kibanja nyoko yeta swala okay mami Jayden ni muswaziza ne aswalira mu Vox wajini mami Jayden yakaba akabira mu Vox wajini bamuswaliza mu Vox mami Jayden ni muswaza naye alina amataka manyage wadde muswaza mami Jayden ni muswaza ni take ekitolo muri mu apartment tuli muzizimba unit mukaga ekitola go tuswaza go bakuswaza bakuba bakuswaza oli abinyeba boyibobeza bomita nange ekinyanya ekizadde butto
bakube salongo kizadde mutte kinyogo ate ne kyalo ne chiwamedde mwentula bakube lero kanti semu mukene oli kumabidde nyimbo omusasira Shalom amuswaza Shalom amuswaza has never felt talemererwanga kulabirira mukazi we mpulira mwanga atwalage ku passport ze tona the national ID wadde baluwa ya LC oli ku Shalom aswaza omukazi bawo nga kuswaza ku tendo lyakuweeyo ya emukopa bwe mukyusa amasimu bwagijjako bw'ateekamu mwena atisapu 2 mu simu emu ya bawo emu yiyo wow and you're talking about omukazi anye simu ya bukadde 5 gwoliko gw'osaasira osanga Shalom nsanga amalaalo sooka ogende osanga amalaalo ga nyoka eyafa nyoka akula osanga enkuba emuyitamu nyoka akulosa oli ku Shalom aswaza omukazi inswaza omukazi gwogera ku omumanyi omukazi bwe namuleka ngagenda kuwasa gwe commenting ya ku daily bando omukazi gwoliko naaba atambudde wa shaz unlimited internet omukazi mulungi asinga mukazi wagwo omusajja ayogera mukwano omukazi bakyala mukazi twakyala bamanye buko wakazaala abaana bana yadde kota sukali nyoka akolima akuba ku mabeera ate munaife twazaala yeekwasa olwo nti baluga abaana be babikozi yazaala omwana omusirunga gwe tululi obufumbo bw'olimu nga n'emyezi babanja emyezi 2 emabega gwega ya Land Road munange saasira agenda kufuna n'amavivi gaguba lwafukamira ako sikudala amu nokuloka mwalo kalwa bwavu osanga omwami anaakyuka oteesa Shalom atazama mijeni simukubangako wadde olino naye gwe bonna booti wano yali anyizeemu munnange yankuba akambe naye amala ne yeetonda Pages bro osinika ebinnyo oli ku mami Jayden I want you to nze sigana kunjogerako but assess yourself ogera n'omuntu ali myaka 2 olina emyaka 4 ne bafula mu kika tebakubira simu naye weekanga baziise mune twazika senga wonna mubiru nga tebambikira bakubikireko ki osinzidde ku kyondo ky'abawalabu bwefuta sa Allah akutasa ebikombolo ku Shalom ladu zijja kubeza Iran saagala kyotamanyi kyesonyiwe Shamim I said ennyumba y'eggayaza era nkiddamu yiyo buli mukyala gwe naza mngenda muyitanga mugenyi kubanga balina ebyabwe enkyali edduwa ku lwokuna bonna ogenda balabanga bazze mu nyumba agenda kujwa eno nkwesi duwe elijjeno abalina okujja nga batera okugirako batezibaawo bonna tebeerinaako buzibu mami gyenye agenda ojaye mugamu ne agenda okunsanga naye nazaalayo omwana era akimanyi kyekyo haji ositegeera mama we nangamba Shalom ozadde mbakazi ab'enjawulo saagala oteekewo mbeera ffe basitamwe baatujooga ng'awasa buli gwafunye ompya n'amugamba kati wano wuwo buli gwafuna amuwaawo tobikola abaana b'abendi omukazi nembanga mwawukanye yakuzaalira omwana muwe sheya ye era tuzunga tutambula mukazi tetwabadde gammwe nga bansaba ebintu bya mama Jayden lwaki baba binsaba ebintu lwaki mba muteeka mu byenkola omukazi gwoyogerako ali ku insurance gwoli ku TikTok n'oba olwadde baga Abavumye kifansida funa panado gende wa musawolini akuweyo panado Shamim makazi kyaga bintu manyiziza nnyo man naddala abanaku adde bateesa I felt bad muli mukwogera jabezo Shamim senga nkeera n'enfa accident leero mami Jayden afuna obukadde 250 singa nkeera n'enfa kati Jayden bamwerya Park University kati gwayogera mukwano can it happen? Is it the same thing with you?
senga bawo yafa oba senga ofa ana basiga bakyasoma Shalom gogamba aswaza omukazi ebyo nabikolya mukazi wonaki na mwana. Who's the next of kin on these things? My mom is the next of kin. I can say that clearly. On the property I want. Because more than a property. Namu abirine ebintu bye. So kubibyo. Kubyange mama nge next of kin. And we are having all these things in our 20s. Omukazi gwosasira nkyabona. Singa nfa bamwamire ne 250. Ndogwosasira gwe bawo yafa. Brother we jukira brother we yafa. Ne sanduke mwasonda ku stage ya body abasondereko bakwatireko. Nze siganya kunjogera it's all right because nothing togera ku bantu. But first assess yourself. Olyotya gwe kenyinyo obulambo etamu bukunyiga oli ku TikTok commentinga abasajja baswaza mami Jayden munne yekola ne comment tuzira bafanye tuseka. Ngatola bino kya commentings. Ero mulaba simusanifu ero mulaba katala omulaba le papula katuya kwa Caroline Maka birthday party Shalom agala Caroline Maka Aga moya agala Caroline Maka nganya sibo dede ni kwasumira Caroline Maka yatutwalayo nanga bave very good intentions ko jo wotwala omwana Caroline Maka is a good friend to my wife chimanyi neba gendo chimwana kusoma bagenda aba nemba simye mwana usibanga kantu li busy Caroline Maka aleto omwana wafe waka Nino labo omuntu omukulu nga nategeera na ID naga Shalom yerakanya Caroline Maka Bana Uganda mbadde mbasaba mutuogereko nesoko manye gwenjogera ko ngoyo kube mutima tuli munako esemba ye 10 kana kubaka ukatonnye ezo balati kadiri ya lero fukamira ogambe Allah cause gwa mazimo ogamanyi ndi bubi ewaffe tuli bubi ekyo kikulu nnyo mu bulamu nga tonnavuma muntu tonnayambalira muntu tonnasaasira muntu gola bambu atulukunyizibwa gwe tunuulya kyogamba nze ndi musula kwata ebintu birekemu saba kwata zino video twatsa byegitingamu osobola bulungi interview ya same ne ekitu ya live tukakiswa bijjamu ebintu bulanda twabijjamu wali obyagala bigenda lwaki bote bategeera Shamimu abantu Sino interview fa bazikwata. Nso gamba jebbi to kicheka mwecho no jebbi kijje. Kijja kireke. Naye bannange. Shalom achali muto ate musiru. Yes, obusiru sibwegane kyenkuze bakinvuma. Naye musiru mufuniddemu ebirungi. Nkwega yedda toli musiramu. Sinekiro binenako za kisa. Fukamira. Saba Katonda mu ddiini yonna omugambe njamu omutima omubi omutima ogula abali abalungi n'otegeerera abantu abalala nanga ku Allah awulira ayina ekisa kale akakuba akatonya ate kankubulire tajud Allah ayita abantu be teriiko adhaani munoonyo mugaye Allah nkwataako kuba tebajazinira Allah akuzuukusa nagga kati zuukuka yogerako nange obudde bwomalanga ovuma abantu ku TikTok obudde bwomalanga otambuze tale bituufu kukwata assess yourself sengwanya byokola abakazi tulabye kene ofumbirwa muntu ngoyo nnyoko yalaba nawe walaba Shalom ogenda basobola nda shamba no balowooza because we keep what we are this tunulira obulambo gwe mukwano gwe soko tuli obulambo ngagwe kikyolina oli ku kyondo afuna emitwalo 8 omukazi gyali ewiki mamgede ni gwosasira tetumwana za kameza amanyi sente ziri kwatoola bubaganze so kuwe namba ino mwakitaawo kubana yetu watu awukanye tajja kufumbirwa gwe mufa ku bulambo abantu. Just focus on improving your finances. How do I improve my finances? Kati wataka wa comment envuma. Emoto kanya zinzi wako zenina. Oba site ya stopis twali mukuzimu. Kati Biwanvuye. Site ya gaza ya imiridde. Kuba nyingira myezi 2 okuva kati. Kyogamba ya imiridde.
eyimiridde egenda maaso site egenda maaso material baleeta ng'oli awo oleekaana mwazimba kyoyikimu muli mu nnyumba ya bisenge 3 njanya nettoyi ya wabweru mugenda okunaba musimba layini mama kalo yakyaliyo linda kaveeyo ne musimba bucket wabweru awo byonna ojja binvuma naye nnyo hati okimanyi Shalom ansinga Shalom is more successful than me kigenda kukulumamu ekyo naye ogenda kukigumira so genda maaso ogera kyoyagala omukazi yatomera yakola ki naye omukazi yatomera akusinga omukazi yatomera oyo akusinga. Welcome to Shalom 256 tutandisegamba kaswa kigambo it is happening muba mukategedde ngoma nyoli ku Shalom 256 alana subscribe kati program etandise. Please subscribe. I like to subscribe inga saka kadako mpola. Oga mimi salamu alaykum. Wa alaykum salam. Oga nakasiki Allah kwa wago singa kuana den nakasiki ko kali mashallah. Ina skin no. Skin yo no. Yo Allah atiku. Oli otya munna salon 256. Wa salon services. Ndio bale chinyiza. Nchinyiza dale chintu echo. On a serious note. Mukwano kwa wali omulema tofunira wongalo. Atenda li sibulema. Banagira sibulema. Abona sibulema naye mukwano. Godfather we yakatuyigiriza. Anwana. Akulwana. Bamukuba nwana. Baba. Balwana kaliya yange. Munange program ono yawa kutaasa gwanga bantu nadde nga bampandikidde baluwa omwami yazze. Omwami ono akola ku mobile money. Ana mobile money erinanye waka. Nga wale bakati mbuduka liri elibwabelanga mangi. Alina omukyale waka balina abaana babiri. Naye omwami Shamimu asobeddwa ewakane mu kibira. Amulekera ssente omukyale ewaka. Buli kimu akikola ng'omwami. Naye omwami alina ensonga. Agamba omukyala wange simutegeera. Bw'aba agala okujja ku mobile money agenda neighbor wange wazijja. Nwaba akola wivyo ta supporting a business yange. Omukyala tan supportinga. Nebuno bwentunda nambu chaja buchicho obuntu obulalala. Azazigula walala. Omukyala abigula walala. Nwaba ali commending aba neighbor abagamba gende mugule walala. Asa amagezi. Omukyala ondekerawo mujja ko obuyandikirawo muwa sente oba mwesonyiwe. Konze jabuza mami beta. Abakyala lwaki tebaagala kwagira bababa business ate nga zazigenda kuyamba bo. So omukyala atawagira bawa batamwagala. Kyekimu n'omukazi n'omusajja atawagira mukyala we. Kuba kati yagala okitunulemu anka akuba bifaananyi. Kati nga nkeera ku makya nga ngende walala nga bankuba ebifaananyi. By the way nze abantu baba bannetegereza nnyo omuntu omulala ne bwankuba ekifaananyi samuwa credit. Bino nga ngeza awantu randomly omuntu nakuba ekifaananyi n'akimpeereza. Nebo kiba kyavudde mwebaza mu inbox ne search postinga like ne more credit financial because olumu mbambuza ba clients bange ba photographers bangi nyabaze mu inbox yange nga bagala bankube ebifaananyi naye mbampulira mulinga ndiddemu omuntu wange olukwe okitegeera the same thing happeninga ku ye nti simusuubira genda nagula sharia oba na recommending abantu abala okugula sharia walala nga taguze ku Men's Glam n'abagole n'atasoka baleeta wano okitegeera ekyo kintu olaba kituluma ku mikwano gyaffe ate olwo ku muntu gw'osula naye mu nju mukwano gwo nga business agira ya mulala ng'awagira ya mulala olaba kiruma ku mukwano gwo oli kiruma eryaddala kiruma ngayina akimanyi byentunda nyomba mu abagula amasimu nemba yombesa shalimu fede tukyakunza kwezo zijja bweru avane kwekyo eno bagimpanga kirabo nesi kyayinza kuddamu kugula nze nali simanyi nene musanganye simu empya sikyayinza kuddamu kugula simu nga sigikuze okitegeera naye omukazi gwe omanye ekyo ekintu oyo omusajja kyayitamu kinene oyo omukazi tayagalangako ku musajja oyo kati babeera bonna kuba omanye abakazi natural abakazi basiru abakazi basiru ate basiru nnyo toyinza fuluma nnyumba n'ogula kyaji awalala nga bba watunda kyaja ate bw'omala nojja n'omugaa tetuyina mmere waka
mikwano gye giba gyagala kyaja nga tosobola otudde waka bakuwa buli kimu mukazi akola n'otasobola kukwata simu eyo gye bakugulira kugenda mu kaduuka kali akabbaawo akali across okuba chargers ezo oteeke ku status asobole okukola one of ways of supporting partners yes olina okuba nga omuyambako okupushinga ekintu because at the end of the day bwafuna ssente agenda kubeera ng'ayamba ggwe okitegeera nze sisobola funa mugole wano n'asaba w'ebifaananyi n'endikomendinga omulala mba ndi wa kulikomendinga ecop ate nowa ecop ne mugamba nkuwadde client tumukuume sima mwatujjako obulango bwa ecop nga kyabula mu video jebbi alwana company obulango tebakyabukuwa bwa ecop babutujjako nga sibulaba alimba omulabu onawe obulaba siinaze bwe mbulaba mukwanto ddamu mbadde manyi kiina kuba obwa Gibbs Bridals obuteeka nagana basaponsa mujoga Gibbs Bridals lwaki mwasaponsa no gutoli saponsa bobunoza nnyo bobona naye wuyo mwana agamba simanya owulire fitina gwe mwana gwe gy'olina kikyagala bulango kati tukyogera fitina obutaagaliza Gibbs Bridal ecop buli nozanya teeka n'obulango bwantambibwako okuleka kali akooli omusajja w'emmengo tokateekamu nga tewaŋŋamba ako tokateekamu buno obulala bonna bwantambi bumuteere munyako tokateekamu jasawogere nga bwogezi ne buno obulala muno waaki Job Giant mulangira interiors bonna bwantambi buteekemu mwezo video buli video yegendayo muferi wamma twetwogera ku Shalom tako kyawanga bamanyira n'okwata n'ennamba y'omusajja mutwe n'omulangira nate okusasula ng'akwegeeza agamba nja kuwanja amanya kyusa amaloboozi n'agamba siyenze so omukyala yenna bambi like oyo omukazi kyakola oba sisobola buyita buto kuba tekiriiko buto obeera mu ssiru kuba n'omwana omuto nga muwala wange Ragiba akimanyi nti dadi alina photography bwe bamubuuza ani akuwa ebifaananyi alina kuwaayo taata we bwe bamubuuza ani atunda engoye alina kwewaayo gowns okitegedde naye gobeera otya omukazi omukulu oli weegatta n'okwegatta nga tomanyi nti nno bizinesi y'omusajja eno yeetubeezaawo nina okulikomendinga abantu batuwagire ekino ky'abakazi baagala tugende mu mayumba tukibasonseka emitwe bawo bw'aba akola omulimu gwonna gwakola kasita abanga si mubbi tatuga bantu temulina musaayi ku ngalo zammwe bawe recommendinga bizinesi ye gyakola eri abantu status osiibako ng'oteekako bumeemu osiiba oteekako mazina osiiba weteekayo challenges naye ng'ate olinako abantu abalaba status zaabawera ataano agaataano baawa ofuna mu client ne bwaba ki eyo contribution nnene nnyo ku business ya bbaawo singa bbaawo aba ategeera n'omuwa client oyo n'amukuuma oyo client asobola bbaawa ba client abalala babiri oba basatu ate oba ne bw'oba otuuse ku maze ng'olaba omuntu omuwa ba clients naye nga bamuwa bwagoba era tekyandibadde kirungi bw'oba okyaliyo kuwa abalala like osobola okumugamba nti olaba nkooye okulikomendinga abantu gy'oli ng'ate oba disappointinga okitegeera nkooye era abantu osobola bagamba simanyi mwogereeko naye bw'oba owulira nga gwe buli client gw'omuwa mu disappointinga because n'abantu bwe batu gye bali ng'omuwa ba clients n'atabakolako bulungi because waliwo abantu abaakula nga tebali mu business nze nakula ndi mu bizinensi nkulidde mu bizinensi nakula bizinensi yaffe olufuluma bwoti bizinensi eri awo petwale mu mmere twerisha daa yawe kisasi okitegeera ng'ofuluma bwoti bizinensi kati nze sibeddeeko awo nga sikola nga siri mu kukola like nti tutudde wakati waliwo kukola tatosobola kuŋŋamba nti ofuluma n'ogenda n'ojjayo ssente awala oba n'oweereza wali ng'akulaba banange oba mubi bamanyi omusaba ku change amugwa nangu ku change atatalinamu bwa mobama ndayina bayagala muluzi amukwado atudde lw'abaana ayina alindirawo gwali matira
alabika omusajja gwayagala ow'ebiro tebeta nasalawo. Waliyo abakyala nga abakazi bangi nnyo abali mu bufumbo nga siwe balina okubeera. Ng'ewaabwe tayagala bbeerayo wabi oba wala. Nga gwe wakkiriza okumubeezaawo omusuza omuliisa. Naye ng'awo waali si waayagala ng'ayina ye waayagala okubeera just wannatereera. Abamu bamala kulaba nga ddala kituufu gy'alaga tewali future n'atandika okugamba nti kati nno katandika okweyisa ng'omukazi mu maka gano ono yaŋŋumidde ate yanjagala. Omukazi abeera mu bufumbo ng'alina omusajja gwe yeegayirira. Abakazi abasinga bali mu bufumbo nga wamuwasa naye ng'ali mu bwenzi mu bufumbo bwo. Okitegedde ng'obufumbo bwo bwenzi bwalimu ng'alina obufumbo bwalimu naye nga gwe wano bamwanjula ne bamukuba n'embaga naye nga bwenzi bwalimu nga ate mufumbo ewalala ng'era eri amugamba amwegayirira eri mwami wange nsaba kunsonyiwa kyokka ng'eno mufumbo nga mufumbo naye nga obufumbo bwe bwenzi kitwale nti bwe ali mu bwenzi ayenda ku musajja ono gw'alina eyamwanjula. Abakazi ggwanga ddi abakazi abategeera batono nnyo era bw'ofuna omukazi ategeera mukwate nga kalira ka mwana. Abakazi ba Hezbollah mukwano bamiru taiga bayeekera ekituufu sikiwulira mpulira simanyi jajja maanyi gabeera nga ava mu nnyumba n'agenda ku mobile money n'ajjayo sente na withdrawing oba na depositinga n'amala n'agenda wabbawe n'amugamba oli talina ku change tuwe ku change mpozi nga naye yateekawo mobile money eyiye nga mwe mulowooza ya neighbor abakazi bakola businesses ne bazikweka. Abamu baalabadde abasajja baabwe nga tebabeesiga bagamba kintu nga waliwo abasajja bonna omugamba nga yagenda okusuula. Waliwo abakazi nga n'agamba omusajja nti nakozeeyo akantu bwe kati omusajja agenda kukalwana kasuula kati okabeezaawo akakola ne kabeera eyo nga kankukutu. Naye ate tolaga nnyo mpisa mbi bwe zityo. Omuntu bw'oba tomwagala muviire. Kyekitawaanya abantu abasinga babeera n'abantu be bataagala nga bapretendinga. Bw'oba tewaliwo kitugatta nti ssente oba biki nze lwaki bwe mba sikwagala tunyuma. Nkukubira ntya essimu nkuweereza ntya message nga sikwagala nga tewaliwo kitugatta nga ssente. Ssente ze zirina okuba nga zingatta naawe bwe mba sikwagala zirina kuba ssente. Nga nina ssente ze nnakimye like nga muli mu business etugase naye nga si business ze bwe mba sikwagala mba sikwagala. Tewali nze si pretending mba sikwagala mba sikwagala. Kati simanyi ensonga lwaki bw'aba tamwagala waali awo. Lwaki bw'obeera mu bufumbo nga toyagala muntu? Anti nkugambye abantu abasinga babeera mu bufumbo nga tebaagala bantu naye ng'ewaabwe wala. Ewaabwe baavu tebasobola mugulira nkoko. Enkoko nja kuziba mu bufumbo? Gye bali ng'omukazi afumba lwa nkoko omusajja gy'amugulira. Gye bali nga yali talina nga tasula bulungi. Yasulanga ku ddeeka. Ng'afunye kati wano yalagira yali mu nnyumba naye ng'omusajja aliwo tamwagala. Gadi abakazi abasinga kyovula basinga mother lunaku beeyongera. Kuba abasinga abamu be babweyitira. Bakola ensobi nga ziri open ng'ogiraba ddala bw'oti. Omusajja n'amuganza saagala kuzaala ku myaka gino siri ready kulabirira mwana. Ye ebirowoozo bino bimugamba woozaala agenda kwongera okukwagala. Bw'ozaala ogenda kuba omunywezezza. Kumba agenda mu misinde kwegoba na muntu. Omusajja n'aba nga yakakukwana. Goluyingira mu nnyumba ye n'osangamu gaasi. N'olaba nga yowa ebirooto byo. Waliwo abawala nga bwe yayingira mu nnyumba y'omusajja n'asangamu flat screen ya TV. Awo wennyini we yagambira. Ono gwe nalootanga ye muto. Singa abeewaffe mu kyalo banajja ne basanga bawange nga nene. Eya smart 45. N'alaba nga TV ennene asogitrendinga n'olubuto. Naye mukwano ye ssaawa mutegeere nti omwana takumba musajja. Wani? Nyono Shamimu ali mukambwe. Omwana takuuma musajja. Omusajja wena wayagalidde asobola okuzaala. Ate omusajja singa afubutukangamu ekigambo n'akugamba ebigambo bino nti bambi nnyamba tonzaalira kati.
funa wokwata nabaana eyo genda ogisibika akaayi. Kyamimu obufumbo ye mwana Munne akakayimba kalungi nnyo nga baakuwasa. Olaba be baawasa be bakaaba. Abakazi bangi nnyo abali mu bufumbo nga balabirira abaana. Ngolode basingo mother naye nga bali mu maludi. Obugambo okozesa singo mother bayitirivu naye nga bali mu bufumbo. Nga singo mother naye nga mufumbo. Nga yasigaza kitiibwa kya kumuyita mukyala gundi. Nga yagula emmere. Yasasula rent. Yasasula fees z'abaana. N'omusajja yamuwa transport yamutwala okukola. Naye ng'ali awo agamba banaagamba batya nga nvuddeyo. Abadde mukyala Charles bampulire batya. Bampulire batya. Mikwano gyange gigenda kuseka. Kwogera jangamba tanjagala jjabba jimpangu. So basingo mother abangi abali mu bufumbo. Ali mu bufumbo naye nga singo mother. Ngera nakyeyombekedde awedde emirimu. Ate nga naffe tulaba alina omwana. Proud married. Ani? Proud married nakyeyombekedde. Chami mwabero kyambufumba tenkolesa. Nakabateerangayo. Naye nga tebakategeera. Nti you can be a proud married nakyeyombekedde single mother awedde emirimu. Ngenya ensala oli mufumbo naye nga gwe okimanyi. Nga kyoyitamu lwakimanyi. Kati balina obusungu abo. Bw'omusanga ayinamu ne ku mutima omubi. Wo. Naye nga bambi abakazi bwe toyagala musajja vaayo teweekola busolosolo. Tabande kyogedde ngambo obufumbo tebukuuma musajja. Shami that statement is big. Omwana takuuma musajja. Omwana takuuma musajja ye. Mema nnyo mukazi wanzalira ate omuzaala omwana gwe bakusabye. Twana n'abaana yakisa. Ate waliwo ne gwe bakusabanga naye wakulya. Abasajja omanyi bamanyi twagala nnyo bazaalira. Aba yakakufuna naga nkulabamu abaana bange. Nalwotandise. Nkulabamu abaana bange. Yene mmala nkuzaalamu abaana. Natwala ebiso byebyo. Natwala ebiso byebyo. Eddaluuli ekyo. Hanu deri n'ogamba oh my god yakame musalira abaana. Nifa guy is serious. Yeah, guy is serious naye nga gwe toyinaamu yadde ebitaano ebigula amazzi. Ng'omwana singa anaagasabanga omusajja adduse. Era danga sinda zange nyo bamu sente nazo omukazi nga sinda zange. Mukwano ino okubamu ne sente no sibuwala. Tibyo bugagga basikira bisikire. Tunuulira maama we embeera gy'ayitamu ne kitaawe. Nabo bennyini bayimiriddewo okuggwe. Agenze pasono, agenze nnyo. Bayimiriddewo okuggwe bazadde bo gwe kennyini tonnasobola kwesasulira nnyumba ya mitwalo 3 buli mwezi. Otandika okufukumula abaana. Kati yangamba ayagala abaana. Taata waabwe yabazaala batono kati yagala azaale bangi. Munaye bakayinaako nako. Taata affe kati. Manyi nze sirina kika njagala nkola ekika ekyange. Ate n'omala otandika omuwa ekika nga wakugoba misinde. Nkuwa nti ekika ate nga nina okuteekako n'emisinde. Ekika kyendi mu kuzimbira kye wansaba. Haramera atya nga abasika bendeese nkugoba bugobi. Abasajja nabo gwanga bbi. Babi nnyo abasajja babi nnyo. Sajja si bannaffe. Si mikwano gyaffe. Sajja tebabaagala. N'olyoka omugobe emisinde n'onoonya nnyina n'onoonya kitaawe n'onoonya baganda mikwano gye n'ogenda ku mudaala waakolera n'adduka. Bakwano be ne bakugamba taliiwo. Alina omwana gwe yalese. Yagamba akolera wano. Nga batudde abali mabega. Mikwano eby'omu arcade we bitunda amasimu. Bwe bivaawo ne bisibovaawo ne bisikayigana naye azunga banna. Uno agenze mukazi wo. Komawo gwe jangu balese obutunda. Omuzaalamu otya? Yanyuka gy'amaanyi osenga agenda. Bwakwata kakusi. Nga boogera mikwano gy'omukazi. Zaala abaana boona alabirira. Tozaala kusanyusa musajja la kinyumo. Zaala abaana bo. Buli mukazi essaawa zino zaala abaana bo. Nga naawe okimanyi omusajja ofuna omusajja ategeera. Well and good. Bw'ofuna omusajja atategeera. Tokola nsobi yakubiri komakuo yasoose. Amanye eyo pressure gye mwetaddeko. Omusajja ate kamuzaalire muteeke ku pressure. Kambazaale sente aleme kubeera nga azikwana ajja kukwana. Wali abakakola ako. Mukanza sente zibenga amusajja ninayo yakikola mukwano gwange. Yagamba Shamimu ngenda zaala. Anti ezo sente zaalina ezimukwanisa abeere nga azireetaka. Yazaala buzaazi bweru. Omusajja. Bali bawa surprises ezaba ate zanjawulo. Ezabasajja? Oba lowooza wakakubawo bana
n'azaala ebweru. Jjukira obadde ozaala sente ziddeka n'akulagana ate kati kazifulume n'okusinga w'olowooza. Ate nga balina offe nnyo ku beebweru. Anti tebaagala mbu batawaanye makaago. Ate oba oli awo n'abatwala ewa maama we n'agamba ne bali baweerezi maama leero abaana bonna abeetaaga. Ng'olina oweereza omwana azanye ne baganda be. Kwata Habibu oyo ne Habiba. Baweereze. Njagala basinkane banne beemanyi bakule nga bali kimu. Kirungi tebazzeewo bagenze wa maama. Ng'okwata Habiba ne Habibu. Ng'obatwala ewa Nazaala wa era n'omwana omusangayo. Era n'okola Nyanza nalo kaka. Yafaana yafaana omugenzi tata Ali. Gwebaza kibali yafaana tata Ali. Bakuba mu baasi bannazaala. Banyazaala. Nkaba na bintu bizibu. Omanyi nti bba omwana bwe yazaala ebweru yamufaanana n'amala. N'omugamba maama ekyo ngambye kyaki. Maama abalimbye. Ate ye n'omunaye aba tali personal olumu. Ayogera kuba bonna bazzukulu ku ye. Kado yagala omwana w'omwana ye gwe yazadde ebweru yamugolere kyamukasuke. Naye omwana ono bannanga afaana taata wa Ali. Omulabe embaliga ezo zagira bw'ati. Mulabe ng'atambula. Ye yennyini. Omwana yafaanayo taata wa Ali. N'olugazigazi mbadde nkagamba ne kang'ajjajja kijja tuula. Nendabira ddala omugenzi taata Ali. Ate kati nno bano ababo basirise muno baakufaanana. N'obula okufaanaga balekeewo bonna bajja baleeta lumu taata wajja sooka ndowooza ateekeyo ono n'obalamu nti abaana bagendagendako ate balabi maama waabwe oli anti emmotoka eri emu ebatwala. Engeri eri gy'atasulayo bagenda sooka batwala oli bamuzzeewa kati bano babazzeeka jjukira gwe ow'empeta. Kamuzaale mbamutamye. Nzaala abaana mbamutamye. Ojja balya. Bozadde. Wano buli mukazi yenna baamu n'akasente. Ekyo tusiba tukigamba abakazi baamu n'akasente. Yimukookole baamu ne ssente yo. Have money. Have money. Omukazi alinamu kasente bateesa naye. Tatamana kutama. Oba omwagala okufa. Iye. Ate munaye bateesa. Gamba omukazi wa ssente aba tuli muswawo mbati ticket. Ate aba ateesa ne bawulira. Omukazi wa ssente. Bw'atuuza omwami we ne bateese. Omwami atuula n'awuliriza. I want us to have a talk. I wanted to bring this thing. There's this business idea at both, like. Omwami n'aganze badde ndowooza nti obuntu obwo kino n'ateesa n'omukyala we bateesa. Gundi yangamba mami Jayden ngamba ngagala kwongera ku business akole business. Babuta buno boteka wano. Extension eyelashes. Yangamba buli wala mufanye mbuliko sente okufa. Bantu abawale naku ze babukola nnyo. Anti abantu ennaku zino buli kimu kikyuse. Yangamba nyagala kukola. Abamu babeera n'obukookolo bwabwe okuva Monday mpaka Monday nga tebuvaako. Akwakwa ekyo buneno. Yangamba teyagala. Yanyagala mugwokuna tukikole. Naye egenda yanyagala kola ebya n'abanaso n'abige. Naye kinamugamba futa twogera. Namugamba tulina omwalo oyo n'abikola. You need to be there. I don't want to have your time. Nyaka ne business tula tegenda ogitunda onogibaamu. Business oyo nogibaamu. Ogifunamu olemeji kwa mtu gikwasa abaana. Wakati ebya hands on olyagala kujje. Oyina okubanga ocontributing ako ku business yo. Oyinza kubanga ogirekedde bantu. Kubanga olaba abakozi business yo baba bajagala 1%. 1%. 1% y'abantu. Yeyo gibagala kubanga ye abayagala omusaala. Yatenga aba mutuufu. Kati gwe omanyi obulumi bwanoonya renti. Kirowoozo ky'obadde nakyo bbanga ki? Sente oteekamu mmeka? Kati tosobola kubanga gwe oyagala bagikulangire. Bakunoonyeze bakasitoma. Babudde bakasitoma. Bagibeereko. Bakwata amasimu. Bawonya namba zaabwe oba onojja okukola aka eyelash awayo namba yo. Omukozi awayo namba yalina okunnyonnyola ne bakasitoma ati sinawe baako kyeweenyigiramu. Kwata amasimu nnyonnyola ku bakasitoma. Langa business. Anti kati kyekyo kyenkugambye because abantu abamu bakola business nga yafunye ssente.
Taina mwazi kataina wazi naga take one zibira zifa inokubanga buli lunako inokubanga omanyi olambulako ku business koze etya kubanze kati ntuwa nso kubanga ndi wano ngandi mukogera n'abashalia kuba kati budde bwayidi already bakasoma bangamba manyi ogato akagundi kyakenda olukogera kwa manage akati akaidi gundi sharia mamije tuino mulio leta sharia na alonda lunataruka yobedwa wano kudwa wano luba lukola nero muto mamije ino muleta wano tusokato alonde akantu kedwa akantu kanje dwa yanje ne bambi tusabe enko kensike ebeyo ene chef ya dagi nambi enko kensike jenje okulya nettoke n'ekinyebwa n'akamonda akali deep fried supu abe mutono si kyekyo abeerere ddala mutono naye njagala mutuwe emmere ajikapa nkubidde essimu omugeba ngwe supu abadde amanyi nti nali saamutereka agikapo yakutuuza n'agamba atya yampita atya bukadde magezi ne mutereka ku mutima tawamusonyi wagikapo namutereka ku mutima wano neŋŋamba agikapo ogambye eki nagambe mama Jayden akusupu omukubira ate essimu assalamu alaikum indi wano ne Shamim Mayanja wamugabi bakuwe supu uno munyivu aji bakuwe supu oyina akagambo ke wayogera nakutereka ebbanga ddene wagawe bukadde ki kati mama Jayden we namufunye mu 5 namugambye aji muwe supu ate nga nze naterezeza obufumbo bwali bwabaki owali badde wasirikira mu galale nakutankudde abantu bakunvumira ndoza yaje ekigendererwa kati yaganje obukadde magezi ajagala kutta makaga ffe kati nkirabye bakuvumye nokakana totwala mukazi munju aji waliwo abamukozesa mama Jayden naye kamuyitamu aji waliwo abamukozesa naye mukakase ogenda funa supu haji era agenda nakumpa kakoko kaganda ku nsonga haji nomalolya akakoko akaganda nfai namala akasemberya busembereza kakaganda infe olina mukadde magezi ate era akyongedde akizeemu mbemanyi ali musirimu kuli musirimu muleke haji kankube mu kisiibo kino omanya wempuli y'omuntu omugo nakwite ne ku nsonga zali kigende ngamba oti abantu abakulu tuvuddeyo yagambye eki yanyonyodde bulungi ensonga ngamba abantu abakulu kakitudde ensonga ajanwana ajani amutuma abalabe bange bayitamu haji ate namulabe wange gwe mmanyi eyo mundeeba mutuula ku Jayden neze kimmanyi tegayinza kunsinga kulya bifu bya nnyama olunaku lwenja kuba naterezeza amaka edwa kajjongezeyo aji tujja kudda tunywa olunaku olulala edwa egende tujongeze ng'ekisibo kiwedde aji njabakyaliranga muntu ojjanga muntu edwa ne weetabalonze wendi kale aji wakula kumulanga ya chicken ngamulina musemeya kubikisa isho aline masembe mimidia neche manyi zawedde ntowooza bambi katubasabire yawedde ebyayiseewo tuba tuli awo mimu munnange weekend yenyini ku Sunday tugenda mu Save Jayden tugenda ne twebaza mwenna abajja bambi mwebale omuntu wafoye empisa ntono yatayina mpisa ntono naye bambi mubayireddewo Jayden nero nadi mayinja nga ngamba alaba oyo omwana Jayden nangamba kyanyumanga ndabye omwana oyo nga alwadde kamakati kanyaganya akatalina buzibu akatusesa nako yagala katwala bambi ninga bambi bakagala kamba so mwenna abajja kusanga so mu weekend kasiba balance egena paka wansi nenja kakuba teke Jayden balance empala etuuka wansi Jayden ku malala kwatudde nengenda musanga mukube teke nalinga lubaawo bwati ndaba
Simanya nyo musipi ogumutuuka. Amalala gali kujja. Ya clarifyinga kumbu tyagula mmotoka bwetwali ku Sunday. Tagulanga ku mmotoka yali already kibadde kimanyikiddwa. Talina mmotoka. Tujja munyo supportinga Jayden. Ojja ne family okuba ono mukulu waabwe Jayden. Obaleeta. Omulenzi tamanya mugachi wala. Omulenzi yali. Ye Ranan Biko. Ranan. Yes. Mama somesa bajja kunsumbuwa. Ranan Biko. Abalane bali kwata. Ranan. Tabera bayindi ba Ranan. Abera musiramu. Kwanza nguza zino gunja kumenya ye Ranan. Nguza zino. Muyindi. Ye Ranan. Bambi. Nojja n'abaana bagire. Abaana bakwata video ngo ne family yo. Ebigambo ne biriyo kabitandika. Shami mu lujja tunako obusungu atuvuma labo mwana bigalo bindi byayambadde binene bya reporter. Ninga Shami, what happened to humanity? Omwana agayambala galubindi ekyabantu kati mulina kimanya. Galubindi azabadde okuva ku myezi 7 mpaka kati. Nina chance naliwa myaka 2. Wayina chance. Nange nayambala ezo nanto tufambulanga batanga ba reporter ku somero. Bili ebinene biline wogenda okula. Ate kati wana abaana abato okwambala galubindi like ndoza kyali kibereyo munda. Omwana okubanga yambala galubindi kibereyo munda. Ng'abantu tebakikola kitebakiraba. So abaana bali balina okujja mugondi ya Jayden. So like me, I was happy nti bajja mu charity yaje, then netumala netuvaawo because yatwaye tulina neje tugenda. Neda oyo no CEO mulamba wedduuka lino. Ragei Barani ya Biko Nantanda. Moino okugera ko gwa akutesimu ya kudde binda bagambye mu ntandikwa. Assess yourself. CEO wedduuka lino era goli abaliko Gibbs Bridals kubanga ayagala nnyo fashion. Atayagala nnyo yes, ayagala nnyo fashion, ayagala nnyo ebintu by'okutula era asobola oyo agula ye miniso edduuka lya miniso. Tugendayo n'agula lip gloss. Oziza muntu mukyana. Eri abaana naye babera ku malls zokka. Baleta miniso. Miniso. Aniyo nali miniso. Abera ne lip gloss. Oyo mwana muto. Yes. Oyo mwana alina confidence. Naffe fenyini bazadde we kyakate tugirina. Yali akyali mu top class ku ssomero lyabwe nga babeera ne functions ye MC. Niba manyo Uganda abana. Nziro ambuza mu Luzungu. Mbogera Luzungu. Nze wakanze nzeka ne anti aboogera Oluganda. Niba bayikirize. Oluganda balumanyi. Abaana bange tteeka basooka yiga Luganda na nnimi zaabwe. Kuba taata abwe ayogera ennimi mpitirivu. Linguistic. Kati nze njogera Luganda n'Oluzungu lwemba nsobodde n'ennimi endala n'enziyiiya. Singa baba baziresa ate olumu siyiiya. Nziddamu nga bwemba. Nziddamu mu Luganda. So my girl, ayambala specs. She's short-sighted. Ali myopic. Yes. So ajagala abantu mutandika okubanga mumanyira ebintu ebimu. Mugetinge used nabyo. Waliwo gwe nalabye agamba. So bambi kyava abadde yeetabe nnyo mu kuyamba Jayden yayiwawo mubiri mungi because n'omwana ye mulwadde. Njagala kubategeeza abantu abamu emitima gyaffe Mukama yagituwa. Nze kuvaddanga nakugamba kuvaddanga sinafuna namu kasenti nga bwemba nina 10 odugabana n'omuntu. Natandika okuyamba abaana abalwadde ba leukemia Mulago. Mu Cancer Institute. Nga siteekayo. Nga sirina yadde. Naye nga nnoonya abantu ne tukuŋŋaanya ssente ne tukubanga abaana bafiidingira ku bintu bya musaayi. Sirinayo mwana alina mulwadde wa leukemia. Yadde n'omu. Naye natandika okuyamba abaana abalwadde ba leukemia n'omwami wange nga tetulina yadde. Ne tukola foundation eri mu mannya g'omulenzi. Oh. Because omulenzi omutamani wange oyo ali emotional nnyo. Asobola okwejjako kyali n'akiwa omuntu omulala. Bagiyita Runners Foundation. Naye tewaliyo kye tukola. Mwana ne foundation. Yes, ayina foundation. Ate ngeri registered.
era twafunako wano ba donors bava UK ne bifananyi nali mbitaddeyoko omwami nayimuka ne mukyala we ne bajja wano ffe twabasuza ne tukola buli kimu ne tugenda ne jinja ne tukola donations buli kimu serina najja wano abakyala abiki byonna abaana ba leukemia ne tuyambanga abaana abalwadde b'emitima balina ebituli ku mitima ezo campaign naziyimiriranga mu ne drivinga sirinayo mwana ayina like ayina kituli ku mutima so abantu bali baagala Jayden bwajja bwe tubadde naye nze bwe waleeta Jayden damala nadda nange ne tublendinga ne Jayden nga nkalabanga katabani kange so abantu bali baagala Jayden bwajja tuleme muyamba tukiveemu bagambe twamukozesa bukozesa tugambe oshegera so my girl ayambala glasses ate azambalidde ebbanga lyonna mukama yatuyamba nti twali tetukimanyi nti yali short sighted naye ku myezi 7 waliwo we bagemera abaana baali bagema biki oba lubera babigema ku ssomero bagema mutabani wange reactinga alwala amaaso ngakwata ne muwala wange yali ku myezi 7 bwe gamukwata mutwala awo ku ddwaliro ly'abakorea ng'amaaso gazimbye bwegati abakorea bangamba yafunye infection naye tugenda mujjanja infection yokka naye omwana we ali short sighted nga sikimanyi ne bangamba but the best hospital wano ku maaso ku baana gende Mengo hospital yes ne ntuuke Mengo they welcomed me bulungi ne batandika okumujjanjaba era ne bangamba ekintu ky'okumuwa glasses ku myezi 7 bannange nali tortured ningamba banaita sawa kwambala glasses nibangamba ndo munne etagenda vaawo nga talina glasses izo kanga tebana kuwa lens eyo good frame yokka frame tujigule emitwalo 25 kwa 3 naye kati frame yokka tebana teeka mu lenses ziso no bikwa biso okugwera emitwalo 3.5 nenga buli week nga tugula glasses ngazimenya jukira muto azijjako buli saa azijjako ne batuwaka akawuzi atekoneka mu fulani comfortable simanyi glasses nakagula ku mwana oyo saagala like Ugandans nabuli eyayogedde ku muwala wange njagala kubategeeza nze ndi gumite nobody can stop reggae kubanga nze omuntu yekka eyali weakness yange yekka omubwati ye mama wange yali weakness yange ne bamuvuma tewali kintu kyonna ku internet kyagwa fear yange yonna mwaji whatever you are afraid of happened. Kati Ragibo oyo omulaba Ragiba yenyini singa abadde like nga bitegeere bye bintu bya internet abadde ajja beddira because she's a nonsense woman ku ssomero no one can bull her namabenga atema dance yali free oyo freestyler oyo muwala wange omulaba gumite yalinga mama we ate bwatuuka mu kifo ya blendingirawo n'embeera bweri era bwe yatuuka mu kifo bwe bateekako kamera because tetwali tetulina bwe tucontrollinga cameras kirala oyo omwana agenda tandika okulanga edduuka ali mu kitwalo ekyo yabadde breakthrough wayiseewo madam era namugaye ne mugamba mukwano you are trending nambuuza am trending where namugamba on TikTok nanga wow talk of the city namugamba you are the talk of the city era jyo namugambye kati mu trending ababiri ne Uncle Shalo nangamba mami what are they saying namugamba they are talking about your glasses and your looks nangamba but I'm very beautiful, I'm a princess. I'm daddy's princess because tata we abedenga kimugamba you my princess oyo omwana ewaka bwe tuba tulina kye twagala agakiganye gwe tuyitamu Ragiba yasobola okugenda n'atujjira ekintu mu kitaawe bw'abaaganye Ragiba tusobola omwewolako singa tubanga biganyeemu mwewolako nemugamba mpolaayo ayina mu kasente nalabyeko abamwogerako ne ngamba you're talking but the girl is rich
check that. You don't have money. Assess yourself. Glasses zokka zisasula omusaala gwo. Ne report ya tamu ejite baji bawa. Bonna abayina abaana eyo nga bambala glasses. Temutya okupostinga abaana bammwe olw'okuba bambala glasses. Make your girls comfortable. Make your kids comfortable n'ekyo ky'abaalina. Oyo mwana wange ya inspirings abantu era nina omukyala yaŋŋambye babulinga omwana we lwa glasses bamuwa nnene bambi ekyana kye kikino ba kya myezi 9 yabimpeerezza wano naŋŋamba Shamimu omwana wange bambi wa mwezi 9 bannayibba bamubulinga ne mujjako glasses ne mugamba ng'omwana omujjako glasses lwaki naŋŋamba bamubulinga nnyo nabadde muwa kati ne ŋŋamba Ragibe Joe ne mugamba there is this girl bamubulinga Ragiba nanga mami I can buy for her glasses. Oh kati oba erinnya lye yabadde yaani. Namuweereza ennamba, namuwadde ennamba atukubire tugulire omwana we glasses. Naye nga kyembadde njagala okugamba nti whoever is abusing Ragiba mukwano ebyokukola byotali noli Ragiba goliko. CEO wedduuka lino wetutudde. At her age. Yes. Weneba ne mugatta ne swa kulya mmere ya mitwale 5. Tabasobola kugatta ne bafu emitwale 5 mingi. Nawe oli busy ovuma. So Ragiba yambala glasses ate agenda tandikira ddala okubeera nga alabika. More often. Oba waliwo nangambye you don't need agera kuba mu serious because in essomero lyennyini kale bagamu kwesanga brand ya ate ekirala ayina bagenda tandika inspiring okwambala glasses ezo kubanga waliwo abazadde bangi abadde batya okulaga abaana baabwe ate munaye totya mu ddwaliro bakuga nti omwana ayambale glasses ezo muleke azambale kubanga olumu bawona surgeries waliwo omu ng'ayinza okugenda ku surgery naye emmenga awo tebajjanjaba mwana nga talina glasses. So nze big tuyina change nnene nnyo ku mwana waffe bwe yali luli yali tasobola kutambula oba okamamulabye ng'atambula wa Jayden ng'atambula bw'ato speed luli twali tetukirina ekyo nga tuyina mukwata ku mukono ng'anaatambula nga tasobola kudduka ku ssomero twamutwalako ku birthday eba yali ya myaka 5 oba 4 n'ayagala osanyuka ne bannadduke engeri gy'atalaba bulungi yagwa n'aluma olulimi katono oluveeko kati ne babeeraawo nga buli ssaawa tutya naye kati dokita n'atugamba nedda mulina mu buteeke nga mu baana bangi abeere active muleete ebyokuzanyisa wakati abeera nnyo ku TV kuba n'essimu agiraba bw'ati ajirabira wano twasooka ne tugaye lwakyalabirawo dokita n'agamba nti wali comfortable bw'omuteeka eno astraining emisuwa tasobola ku adjustinga mu lenses bazze kati ffe tuli bulungi sofa we tuli nina gwe nalabye omuvubuka wa birevu badde saamwogerako naye namugambye ye ngenda mumwogerako bamuyita good life oba biki ayina ebirevu bwe biti good life wagambye nti ndi mukopi Nogamba mbuno kikaka banange Zubeda osesa oli mukopi n'onvumira namu se mwana tosa amugulya glasses z'omwana ezo zokka zayambadde rent wo mereyo you cannot even afford omwana oyo by the way abalina abaana bali special mu abatabalina temusobola ba affordinga because she is special ekifo kyatula mu class doctor we yajja mu class yonna n'abala nti wano wagenda otuula ne bateekawo akatebe doctor alina okujja that's how special she is but saasirayo omuzadde ng'alina omwana omu alina ekizibu ng'ekyowange ng'ekyo tasobola kyafoodinga nga gye bali bangi so good life Eddie nze badde simanyi nti osobola ovuma abantu but me as a person njagala kukutegeeza nti tosobola kubanga onsinga okwagala omwana wange buli ayambaza omwana glasses amanyi beeyi etya bweri ku glasses ate tosobola beera waawo ng'omwana tayambadde glasses naye simunyako obuzibu good life naye be bansiba yankolera video so emusibiri bajja like anoonya views nga ndiko kye nakola ne munoonya bulungi mu TikTok obanga amusindikira message no blocking kandi video ze zijja bali njako not interest yasikyaziraba era nti nzambu yakukwanisa video za good life bajimpereza ku macha nenja ningambo yenja kumuddamu mutegeeze nti beyi ya galubindi
nali mu diversion nyinga bansi tosobola na kirowooza kuba aliwo wano n'abasajja abakulu nga galubindi tebazisobola. If people knew how much money we pay to see you people, senga mutusasula. Kati omwana wange okubanga yabalabye. We pay money. N'asensinga n'obuzibu. Okuba twamwewuunyiza yabadde akatuuka mu kifo n'agamba I'm sensing problems here. Yes, ne tumubuuza which problems n'agamba omupiira baguyita batya the ball. Yagambye nti omupiira guyinza omukuba. Kati ola onolenzi yokkene gyola. Tebabimanyi. Naye nga mukwa gira frame yokkene nga temulirenzi. Eno frame empalo 75. Tebasobola kitegeera. Eno yokka frame eno. Kati saasiranze goli muntu mukulu naye nze omwana agikwata bwati olumu n'agigazia olumu n'agimenya olumu n'ajja n'agamba the girl at school removed my glasses. We pay money tubalabe. So omwana nga tumusasulira ssente okubalaba ate agenda kubayogerako nammwe oftenly ekyaguddwawo era CEO ajja kujjanga ayogereko nammwe kye mubiyinza okukola essaawa zino ebigambo mubikendeeze mu muwagiri mubeere bakkakkamu muwagire omwana. Yagenze ewa Jayden kuba she's special ate ne Jayden ali special. Ranani yagenze because ayina foundation ate ekirala musambi wa kapiira mu Edgars. Kubanga simu esigwa. So my kids buli wabeere ekintu buli wetubeera nga tulinawo charity abaana bange ba appearinga just nti ewa Jayden wabaddewo cameras. Shabibu Bavumye omwana anyaga mwana ngafana kasene. Nabadde ngamba uncle because uncle yengo omuntu ku muwala we bambi. Like olumu kizibu mu controllinga ku muwala we. Kuba ayagala nnyo muwala we. Naye nagira nakulabanga nga Bavumye bafuma n'omwana wa Shiba sinze nabadde munyonya uncle ne mga uncle laba. Like tonyiga because ne mugira list z'abaana bamugambe ekirala abantu abadde Bavumye omwana nga ate tebatagetinga mwana babadde balumba inze ostegedde babadde balumba nze badde tebalumba mwana. So buli muntu wedda ampereza message omuntu wangu wedda afaayo Ragiba waffe ebikibi ne mbagamba tebali mu kutagetinga Ragiba because Ragiba mwenna mumumanyi Ragiba tomumanyi bulungi nnyo twanale nze nange bangamba ko nga banga omwana mujje mu kamera Shalom kasita bakingamba nayongera musa mu kamera kati bamumanyiira munne kati bamumanyiira ate bagambye mugamba kati nyo tubadde twebuuza Ragiba because I know gene wa Kristo no yiga make up at that age. Nkugambye oli omwana wange ku bintu bya fashion wallahi tomuyina nakye muyinza mukola because yo lusinkana nga fey because bamukwana nnyo ne fey bali bati kubanze ne bwemba nafuluma eggwanga mugambirawo fey mukwano gwo wuuyo fey ne wato mwadde yadde ekikumiko oyo omwana asobola okujja mwenna n'abajja mu ssente nga Ragiba ne bwasaba ekintu kya mitwalo 8 fey asonoonye mitwalo 8 agulire Ragiba ekintu kyayagala so kati abaana balekera neighbor netebakubuuti oyo omwana ne fey basobogera mu ministry ne bakola shopping nga bintu ebirimu deep gloss kuba y'amaaso gagamanyi my eyes are allergic sirina kintu kyonna kyeteekako kyayinako kyateekako naye bino lip gloss kano kwekubakuba bwati ebyo abyagala nnyo kati luli ne ngamba uncle we Kriston ne mga Kriston omulabye omwana nangamba holiday tuyino yiga naye so kati agenda mu makeup abiyige bwe twali wano lunaku buli step gye twali tuteekako kuno nga jana agamba yeah mommy this is nice but we can change this I don't like this omwana nga ayogera bwati era mwamuwonye nga ali busy mwena yabadde agenda badda ali busy ayina emisomo gy'akakalabya aboogera bakusalidde chapati temuli bijanjala muteeka mu supu biri ne supu oli muki olwokuba olina data ntanko okwogera abigalubindi mukwano galubindi za bay my dear ekirala njagala okutegeeza abazadde abali engo omwana walina ekintu kyonna ekiri special ku mubiri gwe abantu bano tebakubalaamu amaanyi ojja kujja omwana wo omuggyeko glasses omwana aziba amaaso omwana wo bakugambe ayina okuba nga afuna kino bwe kiti oba olina omuteekako kino ogaane mbuba mubuulinga ne ku ssomero ze Ragiba tasokanga abaana tubannyonnyola ayina glasses biki mpaka bwe yakoowa nedda bwe twakiteeka mu mwana
No one is supposed to touch on your glasses. Talk to those people. Yogera ne banno. Tewayakirizibwa ko bowlinga. Tosobola mo bowlinga oyo. Okimanyi nti ate muganda we musirise omulenzi. Naye bw'oba bowlinga muganda wajja. Nakubuuza why are you bowling my brother? Yabuuzaako nannyini ssomero yayingiza emmotoka mu ssomero lyabwe nga ayimiridde nannyini ssomero n'ahuutinga. Namugamba Ragib, I'm going to knock you. Namugamba, but you're seeing me. Na akamugamba ondaba. Nannyini ssomero namugamba speak English. Namugamba obadde owulira kye ŋŋamba. Ragiba tosobola kumunyigiriza mu ngeri yonna. Era bwe bagamba one day when you wake up and see these videos, mukwano, she will wake up and see the videos and she will reply you. No time to waste. She will wake up one day, see the videos and she will reply you. Ebi mubiveeko kyo nali kigamba wano Jayden. Ne muga Jayden tugwamu amaanyi omanyi abaana abali eyo bameka abalina sickle cells gwe bozizaamu amaanyi. Bano abantu abali mu kugamba walya ssente kati ofaddi baveeko ba minors lwansonga. Jayden yaganira ddala okufa. Okitegeera. Because abo be bantu ba sadist be tulina be nakugamba omuntu abeere ewaka nga teyalidde kyaggulu. N'alaba Shalom nga mupostinga muli wasula birungo. N'akugamba ekigambo kikunyiize ogende mu nnaku yeemu mufaanagane. Lawe kigaya. Akuggyeko okuwulira nti ekituufu olidde akamere ku kamere kange. Kati ayagala kulowoozesa nti enjala ekuluma. Mulowooze kyekimu. Nze yo level sikyagiriko mukwano. Sikyagiriko. Omwana yoyo mumuwagire tulina gawuni wano ye CEO w'edduuka abagole mweyongera okujja asaswano musobola okubanga ekirooto kye mukitwala mu maaso. So Gibbs Bridals weeri ya Ragiba. Yes. Tufunye no surprise. Abaayi. Yeah, I've made that way. Wow. Yango obuuza kuba tulaba. Abuuza kuba tulaba. Mami jjelu litwali tuli okuteeka mu kamera. Sajja bagenda bamusiba ojja okola akantu. Yango obuuze ku bantu. Mami jjo kyatyaki. No, you just come inside to people. Just jjako amazzi enkuba ekkubye. Ng'oyingira wano. You come inside to people. Yango obuuze ku bantu. Leeta katebe. Leeta ekitebe ekyo. Leeta ekitebe mami jjajje. Atweda kikanga 5. Atubuulira awulira atya ku bantu bye boogera. Ebigenda maaso mu ggwanga. Baawe bagamba amucunya. Tebafumita. Lindako tulabe. Bano abaana ati bafumita. Aliyeti soko wanika. Aliyeti anti agoba abantu wano yabakooye. Yagambye mwogera nnyo ng'atunga. Tumwogerera Aliyeti. Kati yatandise obbateera pini mu kino ekitebe. Ate yangambye ne buno agenda buteeka mu pini. Aliyeti atkowa. Yakowa ddali. Yete tulina buzibu. Like yagambye batulekaana nnyo like olumu aba alina firimu gy'alaba. Ng'alina engeri gy'asalamu engoye twolekaana. Nze nange yanteredde pini wansi awo ne zinfumita. Naye anaabangala wano. Bw'aba atandise enkola eyo Aliyeti. Nakimugaye ne muga Aliyeti. Kikinagamba olumu mwogera nnyo. Negamba. Oba yali ategeeza Kasuku. Oba Kasuku. Tuya emusime yagwere waggulu. Emusime eyo. Kasuku agenda muwa viewers. Agakuwana. Viewers abala bilioni 5. Mwana mugezi yeetega mangu. Akasoko jengo okwota tugera mu kamera. Hey. Yo Mami J. Come on, sit here. Oh wow. How beautiful. Mami J, how are you? I know. Abantu Mami J ayogera mpola ye. Tumuseka. Mami J kati tuteekeko tetwagala golekaane nga fensi yatuvaako dda. Mami J, abantu bali mu kwogera ebigambo biyitirivu bagamba otudde ku maggwa. Nti omusajja kyakkola. Omusajja yaggobye mu nnyumba y'eggayaza. Apirapya. Gwoli bulungi. Are you okay with your man? What do they want me to say? Bebamu bajja okugamba lwaki ovuddeyo kiki. Like people are bad. Yeah.
so gwe towuliriza kigambo kya internet tekikumuvinga. Yeah, internet people like bwe bamu ajja ne bakuwa amagezi and if something happens ate be bamu bakulaga twakutumayo. So abavuma bawo oyinza bagamba ki? Beba maje. Tebalina byakola. They are idiots. Useless idiots. Change bannange kitemu kiwama mijje kubanga enchatu ndi mukubala duwa. Twaza nga tumukoza kagoye kaaguni atumanyi duwa. Kano kali twagala ove wano ng'ofunye olugoye lw'edduwa. Does it fit you? It's nice, but I don't like something that I like. Ayaga bintu bimukwatakwatamu. Nasagala bikwatamu. Ate buno waliwo n'obweru. Waliwo bungi nnyo tugenda kulondamu wano. Oba tuleete sharia. Ijabu. Twagala yancha eyayidi ndala twagala yancha. Era sofunayo ijabu y'edduwa. Duwa ebere edduwa. Yes. Otudde omusajja agoba mu nnyumba y'eggayazi otudde ku maggwa obonaabona bagenda kuyitanga mugenyi baga kuyita ogakujjanga mugenyi ku nnyumba y'eggayazi nakulabye bagambye ogenda kubutanga omugenyi kyakuyisiza kitya salo yategeera omuntu we so Lwagiba bamuyisizaamu eggaali. People are bad. Nange bavumanga Jayden. Nokola otya? Kulinga abaddewo. Wakiyitamu otya? Nga Shamimu. Awale. Njagala ongude. Omwana afana kasene ne. Mwana ine Jayden. Kajukiranga Jayden eviza iza kutuka. Bavumanga Jayden. Nganji. Mama bimo no bijukira. Waina account mu Aba mako Jayden akasinga okusesa bamvumakomba ino mutwe gulinga ekigatto. Era kati naye tukanga ngamba Nena Jayden akamando kiri. Nena kyesinga okusesa paka nakati ngera naye kingole kimazima. Otulaba tunomutunna n'ogamba omanyi yavudde n'omwana ngo tandika omuvuma kati omwana afanana kya gwavuma abaana b'abalala. Kitegeera abantu olajja abana ebizibu n'agamba kano kankavume ebambi ate nga basinga abantu omuntu akusanga omuntu oba mubi abantu bagamba omwana weyo mubi n'omuntu akusanga bana bali ku internet bajja kusima kuba kati nze banvuma obutono ne banvuma ki oli kamagumba nenga bwento wendi kabba abalina amabina bagatuza ku board no like abantu bakuvuma ne bakuma obutono kwaze nkuze ndi mutono era benasoma kubonna bonna nange banvuma obumpi obereyo bo biraba Mumiako eyo disability amane katonda bwato we yakutonda kati bagalamba ogendo otekemu amagumbo ya owanvuwe teba odigenda mu pain just because you want to prove to people mbo Biwanvuye wamma nedda wamma baba galamba byavuma Jayden tebikuluma Kwanya muno kula ompostinga bwo yagalira ate bone tebachamuma tebachamuma tebawanya abantu babato wagamba katika mu bapostinga oyina bamanyira bumanyizi nabagamwa abamanyi oba muvume temuna kyemugenda mugata kekivumo tekigenda kutta mwana tekigenda mulisa tekigenda musuza omuleka bulesi wow nalaba bulabi no ligumite no mama Jayden nobody can stop reggae ku omuntu ajja kuvuma kuvumenga tomumanyi namumanya naye n'omuntu nulya nokela profile yakuvuma noga katona mukoze ekyo kutandika okuvu najja natwala n'obudde n'awandiika message nasigala ati bwe mugambako nasigala ati nga bavuma ddala kati nogamba nali nkoze ekigwonvume ati bavuma bavuma no even me like sometimes like then some comment abakuma kibavuma baba batagetinze bavuma shayo kanyono muna akazi takalisa toliraba niraba nakazi takalisa bagamba no wait again atala comment ezo sijijjako nyo mpata commenting onvuma wallahi njireka ko sijidiriti ngata ne banji playing shamu bavuma bavuma ze bavuma omwami wange ne bamuvuma bagamba anko namuwasa ebyo nate bata nadi kifanya ncho kwanjira bakuli makaga abo agamba nti we wasizo omwami ukwano nga batuvumye mama Jayden ne bwe bale kufumba natuguminkiriza kati nambadde njaga kumanya enteekateeka y'eddiwa haja ono aja mmanyidde nsaba muwe supu mami Jayden nagula akatimba supu atali muwe supu tomuwa ku nnyama n'enkoko nga bikalirire katimbako ate katimbako je kali akawanye ngambe kakalirira bulungi just kasimanyi kikyamutuuka ko luyamperezange mmere ku seeti na osobyamuwa amanyinjogera nnyo
yakuwangaza American pancakes yamperezanga American pancakes enkoko biki kati kiki kyabaawo ati mukero shooting kana ero libanga obadde bakusomero mbadde bakusomero no tawan nempite enkuba naye mwana atuuka saa meeka kusomero katoba waddola era agenze 5 mbadde nzira byange enkuba nesange yokoma mboga neŋŋamba kano tulamu tuli wanene ntategedde muli wane nkubira oli ampe sweta mulaba okutu naye webale kufumba mamijje sinalaba bakazi bagumunga ggwe ekyategeeza ki nedda nti yajja mu industry eriko abantu nga balumba waliwo yakoze YouTube TikTok n'agamba okumaa Shalom alina ettima alwanyisa mukazi we bwe basiba Shalom omukazi yakolanga ovalava mu kamera yamujja mu kamera Shalom alwanyisa mukazi ebintu byamwese byangu nabiraba oli yakoze live namba wabira ukyali kitya nali ndowooza byangu nandabanga mugenda bugenzi namunyumya emboozi nekiggo ena okubeera nga munyumya bwe muti nogenda okulowooza mwogeredde like for long ogenda kulaba nowulira ng'ofa naye ngaolina osigala ng'oyogera tukweyo obulirira abakyala nze mbulirira abantu programu yange yanyumiranga woman apyalagawa yatuuka ng'eriko views 3 abakyala tebagala gira tebagala kubeera tegakola sabuka gunyani simanyi nanze tukole banne enkube badde nnyingi ate tugasukka wano olunaku sami nomulaba ine mukazi avugiramu Yesu yafuna nviiri yafuna nviiri emmotoka teyagirala tubadde wano ku shotani mamwa show ne tukyazaako mamijje abaakajanja kibalekawa abakazi ali eyo nga walemeddwa ebyokukola twabadde wasula nagambwera ali kapapula people are funny they don't know like that before and the after afterwards ramaza ate netumala netuyimba ffenna lumu kati mbikolere just have to move on bamuvuma agamwa so mamanyi watuuka it go kale bannange twakulanga kitumaliriza sho bantu bakutte nnyo musiba bulungi tumaze jebbi